So nothing is personal nti nobangezako okulemesa kintu kyoli mukongulatinga abaganda bagamba muyozayoza era twamusanyukiddeko naye bwolaba omuntu bwolaba omuntu nga akola ensobi ng'osobola omulabula you come out n'omugamba weebereremu mwenyini abali wano nga mukuba engalo nga museka mwe mugenda okuseka ekituufu kiri nti bambi bwe story eno nagyogerako a week nga simanyi nti beeyagala n'okweyagala nga simanyi nga neebuuza nga neebuuza ani ono kwegamba nga neebuuza nga noonyagaayo oyo nga njagala nga ndikubuuza MC Richie nabuuza MC Richie wajjano n'owaanawaana abantu balinamu biki nembasanga naye omuntu yali bwati ne bwati gaayo oyo omumanyi otya because gaayi nze mukujje wange yajja akwanira ku MC Richie era nze the whole time gye namuwa obudde nga manyi ndi ne chali wange oshegeera nga manyi ne chali wange era ne nansaba okujja wane Vegas nansaba okujja okunkyalira wane Vegas ne mugamba well nze sireeta basajja wange olw'ensonga nti I have children okitegeera ne mugamba nze nina abaana sireeta basajja wange nanneegayirira nnyo ne mugamba mukwano sijja kusobola first of all it wasn't my thing naye nga okwana yakwana n'agula ebyokulya byakunywa n'akola atya naye again sigenda kugaana kulabula nze concerned citizen bwe ndiraba omuntu gwe nalindiddeko oba ndabyeko ng'ayiwawo omubiri mu mbeera emu endala gw'omwana omuto ali eyo nja kujja nkubuuse because I look at that girl as a sister mulabanga bwe ndalirabye sister wange so I was willing okumulabula mugambe nti omanyi kiriibwa ekiti ne bwe kiti the good thing kyenalabye Remi kyagenda tebayita okuganyirwamu ayinza omuwa empapula that is the only thing kyagenda okujja mu mwami ono nze gayi teyanzina era bambi Remi saagala obeera eyo olumu omutwe nti biki teyankalakata bambi era nze nalaba akagundi ke nakalabako kubanga yeeyambula bulungi nnyo naŋŋamba ddoni njagala kukwata ku bbeere kubanze mumanyi nyina ebbeere eryalagirwa nyina mizairo ne mugamba munnange oba oyagala okukwata ku bbeere nze nyina okusasulwa nobody rides for free naŋŋamba ŋŋenda kukusasula ne mugamba sibya bbanja ne mugamba sibya bbanja okitegeera nsasula okwateko n'asasula ne mukkiriza n'akwatako n'ajjayo akadeede akadingidi ne sayizi yako ngijjukira bulungi nnyo n'akajjayo natandika okukomba obugere bwange like my feet natandika okukomba my feet nakomba obugere bino byajjo mu August nakomba obugere bambi nakomba bwe yakomba natuuka ku ntikko nensasulwa omusimbi gwange nze nga businesswoman neneeyongerayo so bwe nalabye ekifaananyi ky'omwana ono nga bamwengeginga of course ng'omuntu oba omusanyukirako but at the same time oba oyagala omubuulire fena twagala okutwengeginga who doesn't want that it's like every girl's dream era bavaayo ne mugamba donzera ali jerase bambi siri jerase olw'ensonga gayi namulaba olunaku lumu n'asigala ng'akuba amasimu ayagala kujja kukola bw'ati kundaba ayagala kukola bw'ati neŋŋaana ne muganze bunnange naye kye nasinga okubuuka mu kyo
yandaga nti ayagala nnyo okubeera famous. Natandika okuŋŋamba twekwate Snapchat twekole bwe tuti ne mugamba munnange wakansasula sinnaba nakuva mu ddiiro n'obusente bwonsasudde bwa gundi ate nkutandika okulaga ku media munnange that doesn't work that way. So I believe like ono muwala she's a victim. Ate mu kubeera victim teyakkiriza mugamba mazima. You know, teyakkiriza mugamba mazima nga bona agamba nti kati omuwala ono yakyamuse yabadde n'abba n'excitement n'alowooza yafunye. It's like yalowoozeza yawininze lottery. Naye before you make a decision nti kangende n'omuntu omwami sooka omukoleko background check, sooka obuwulirizeeko omanye nti omuntu ono gwe ndabidde kubanga summer festival etake yaliyo mu July nga 26. Mu July nga 26 ne bava ettake omusajja najja wano nze yandaba mu August si July August nze yandaba mu August kitegeeza yasooka kulaba oli najja ewange okitegeera yasooka kulaba oli najja ewange bwe yajja ewange namubuuza olina omukazi naŋŋamba sirina naye I had a lot about you from Richie. I really wanna be with you. Nze biki neyeeyogerako ebintu bingi nnyo ne mugamba nkubulire nze sidetinga nze ndi biiki sidetinga sirina na budde naŋŋamba Doni ekirooto kyange kyonna kibadde kukwatako naŋŋamba banange olina amannyo banange olina skini nampaana ne mugamba nkubulire ebirooto byesiganye bituukiriza naye nze ebirooto eby'omuntu atalinaamu sibijja kukolaki sijja bikolaki sijja kubibeeramu you know ne mugamba anyway ne buli omu n'akwata ekkubo lye n'agenda ewuwe. So mukino tetuyabaddemu nti no kufiisa mukwano gwa mwana oyo sina reason lwaki bambi nfiisa omukolo gw'omuwala oyo era musanyukiddeko nti bamwengeejinze musanyukiddeko nti bamuleeta Amerika obukosa emirimu gy'Amerika weegiri tegiggwaawo kubeera kulabirira bakadde gye gitandikirwako kubeera kulabirira bakadde kubeera ku babysittinga era olw'emi tujja mwaniriza mu community ngaffe naye nga bambi tekyabadde nti kiri personal nti I'm attacking her. I wasn't. I have no reason to attack her. I was just telling her nti omuntu gw'oli naye ali bwati. So it was her decision okubeera nga ye agenda n'omuntu we oba atagenda naye. It was her decision and at the end of the day she made the decision nti ye agenda kuwambaga which nti ffe tumusanyukirako kubanga ffe tuli bajjajja ebintu twabiretiringa bw'ojja n'ogamba nti ofumbirwa big eye ffe nga tukkubira engalo tugamba good luck era if it ends in tears era yebaffe bamu nga tugamba nga bannanga tukubudaabuda nga tunyiga peesa eddala next. So emikolo giwedde tubugyebaza nti emikolo giwedde kati tulina kuteekawo maaso ku lutimbe omuganda agayita maaso ku lutimbe naye nga kino nkyogeredde wano mu kutomera olaba nti Nina Rose yali yatomera ono yatomedde bw'abeera yeetaaga bakuyita batya kubeera kuti yetaaga oxygen kwajja okubeera after naye nga tumuyozayoza era tumubudaabuda abantu bagenda kubuuza Doni saizi yali etya nange tewaliyo kamuntu egwattooka eyo gwesobola kugirako emino emipya njagala mbabulire atatuuka biringanya etooke Actually, can different sizes.
leta amatooke nzikugereze hamu nze sibeerangako na muntu nembeera disappointed obufumu bannange temuwoza mbu bannange emikolo gyawedde Don Kikulume nze shira nnumirwawa siina we nnumirwa. I really do not care kubanga nze omuntu gwe mbadde sigenda kufumbirwa lwaki annuma tannuma bambi. I just feel for the girl because akyali happy, akyalimu excitement, you know, akyalimu excitement, which is okay. We all do go into that excitement. Ge mazima buli muwala baba bakamukwano baba akakuzina baba akakujjako embuzi olaba kipya nnyo olaba oyita kuli olaba tofugika. Ffenna bwe tubeera mu relationships empya tetufugika. Ffenna bwe tubeera mu relationships nga zirimu ssente tetufugika. Omala kwekoona n'omala okujjukira. Kati bambi ekigambo nti omwami abadde ava America, it sounded so big for her and I don't blame her. Nange nali nkozeeko amaalo saago nkutumya amatooka amapya ettooke ppya. Kituufu kiri nti love your man in silent because nze gayi nabadde simusuubira namulabamu August omulundi gumu all the sudden nziramu okumulaba nti ali ku engagement. I felt for the girl because I knew the history of the boy. Not only muno me, there are many people abavuddeyo nga nabo bakiraiminga nti no bamumanyi abengagingako. Nange amawulire agabali ate abalala ganshokinze okitegeera ganshokinze amawulire g'abali abalala. Nze nabadde manyi nze mmanyi player naye ate bwe baleese obujulizi ng'alina engagement 3 we nasembye okutegeera ne ŋŋamba Mukama Katonda anga mulungi. Singa omusajja ono yali akasolo singa ngenze muloosi singa kati mutadde ku listi ng'ate ne ku listi teyaligiddeko nenebaza Katonda nti nebeereramu. Ekituufu byali bya mwenge titwemiitinga bya mwenge but bw'otunuulira history we how he has come the way ng'ajja awasawasa tujja kulaba. Njagala kubalaga kadeede this examples eziwerako omanyi olukisa ebintu ebitebikola gira bulungi. So this example toleeta ebyo byonna toleeta eyo awo era kasitoofu naawo eyo ye sayizi emu oba wano ate owakana hamu eri kati Don meeting one nedda mukwano kati Don meeting the guy one day makes you know him nedda guy ye yaŋŋamba va kuyiga byakugamba sokolindeko abakazi nga 6 sokolindeko guy ye yaŋŋamba mu hours zeyandaba nambuuza Don he was willing to propose to me mwezo hours naŋŋamba Don oyagala nkole ki nambuuza Don oyagala nkole ki oyagala nkole ki okakase muno nkwagala ne mubuuza onjagala ondabidde mu bbaala ebbanga lino lyonna singa obadde onjagala lwaki obadde tonoonya ama public figure walibadde wanoonya dde ennamba yange if oba obadde onjagala naŋŋamba Doni era nze bwe nava ettake Richi kasitayata naŋŋamba agenda kola ki kumpa essimu yo naye kinsanyudde nti nzize ku mukolo gwo nenkumiitinga personally. Kati nze zo video ze napostinze nange bansindikidde nsindikire kitegeeza nti bwe waba even waliyo other people ababadde bamumanyi nga te naffe tulowooza tumumanyi then woogattiragatira okitegeera okitegeera woogattiragatira
nze simu era sijja gamba nti mumanyi nnyo nze nagambye bugambi mu post yange nagamba please do not marry this guy. mumanyi gundi mumanyi ko gundi egundi lirisinga gamba Britney she will open it microwave it kati tompa okitegeera kati munnange ne mugamba nti Doni ogamba mumanyi omuntu asobola mumitinga nakugamba ebintu nga bya mwaka ya meetinga nali ngenda ku airport nangamba please let me change your ticket okitegeera nagamba let me change your ticket tugende fenne Vegas okitegeera ne mugamba sijja genda naawe I have children I do not take people to my house kati naddamu nenkubira Richie mubuuze Richie gali bwati ne bwati omumanyi yansanze nansuubiza eggulu n'ensi omumanyi okitegeera kwekumbuulira nti munange yali ku Summer Festival biki naye kiriweshi ne bweti kati bwe nakoze post nange we nazuulidde amazima agasinga ne kugenda badde mmanyi nti bannange tuli ku gundi okitegeera nze simulinako buzibu bambi omukyala era nze obuzibu bwange mumbuuza mbusangawa obuzibu bwange sirina we mbusanga just bambi nnumiddwa ng'omuntu n'ogamba kiringa we banagamba gundi oyo mulwadde wa siriimu n'ogamba nze nja kugenda naye oba ndwale everybody mu bulamu bw'ensena alina we baali bamugulabuliddeko naye n'agenda ne decision ye you know so nze omukyala muyozayoza nze omwami yansanga busanzi mu kibaala ngera omukozi wa ssente nze nasasulwa akasente kange nansaba okunkomba obugere era obugere nembuteekawo omwami ne yeetala nanuuna obugere nga ice cream nanuuna obugere era nze we nasemba okumulabira sidangamu kumulaba nazemu kumulaba ku mikolo era nze video ze banzisindikidde nga bamaze kulaba posti nga nabo bali surprised you know nga bali surprised munnange banange kampini nge wane simu bwe mba nakoze bubi netonde naye nze bannange nze nali sisobola nakukalakata eyo saizi akantu kali katono nnyo nze ndi muntu wa bwaguuga naye nagenda okulaba kasaizi katini